Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe bive eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala tulyoke tweyongere okumanyira ddala mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda ali naffe kaakano. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe. Ayi Katonda obasaasira abaatulokoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi,
era otubeere ku bwoyo okutandula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama tukwegayiridde, Mukama waffe ow'ekisa, abantu bo abakwesiga okubasonyiwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima gumu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna awamu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Katukakkane mu bifo byaffe tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu okukungubaga, essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'19 paka ku lwa33. Jjukira ennaku zange ez'obuyinike bwange, obusinso n'omususa. Emmeeme yange ekyabijjukira era ekutamye mu nda yange. Kijjukira ekyo era kyenvudde mbeera n'okusuubira, kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi. Mukama gwe mugabo gwange, emmeeme yange bw'eyogera, bwe ntyo naasuubiriranga mu ye. Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'agumiikiriza. Kirungi okusitula ekikoligo mu buto bwe, atuule yekka asirike, kubanga abimukwasizza. Ateeke akamwa ke mu nfuufu, kubanga mpozzi wanaabaawo okusuubira. Aweeyo ettama lye eri oyo amukuba, agumire okuvumibwa, kubanga Mukama talitusuula ennaku zonna. Kubanga newankubadde ng'aleeta obuyinike, naye alikwatibwa ekisa ng'obugazi bw'okusaasira kwe okutuukiridde bwe buli. Kubanga tagenderera kubonyaabonya newankubadde okulumya abaana b'abantu. Kitundu kyaffe kikomyawo. Zabuli ya Dawudi eya 30. Naakugulumizanga, Ayi Mukama, kubanga onyimusizza, n'otampanguza abalabe bange. Ayi Mukama Katonda wange, nakukoowoola naawe n'omponya. Ayi Mukama, walinnyisa emmeeme yange okuva mu magombe, omponyeza okufa, nneme okukka mu bunnya. Mumuyimbirenga Mukama nga mumutendereza, mwe abatukuvu be, n'erinnya lye ettukuvu mulyebazenga. Olunyiriri olwokutaano. Kubanga obusungu bwe buyita mangu, mu kisa kye mwe muli obulamu.
Amaziga mpozzi gayinza okubeerawo ekiro, naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Nze bwe naweebwa omukisa ne njogera nti sirisagaasagana emirembe gyonna. Ggwe Mukama mu kisa kyo wali onywezezza olusozi lwange, n'okisa amaaso go ne neeraliikirira. Ne nkukoola ggwe, Ayi Mukama, era Mukama ne mwegayirira. Omusaayi gwange guligasa gutya bwe ndikka mu bunnya? Enfuufu eneekutenderezanga, eneebuuliranga amazima go. Wulira, Ayi Mukama, onsaasire. Mukama, gwe beera omubeezi wange. Onfuulidde okunakuwala kwange okuzina. Onzigyeko ebikukutu byange, onnyambazizza essanyu. Ekitiibwa kyange kiryoke kiyimbirenga okutendereza, so kiremenga okusirika. Ayi Mukama Katonda wange, naakwebazanga emirembe gyonna. Ekitiibwa kibe ekitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bukyali olubereberye, ekiri ne kaakano, ekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Matayo essuula eya 20 okuva ku lunyiriri olw'17 okutuuka ku lwa 34. Matayo essuula ya 20 okuva ku lunyiriri olw'17 okutuuka ku lwa 34. Yesu bwe yali ng'ayambuka okugenda e Yerusaalemi, n'atwalwa abayigirizwa be 12 mu kyama. N'abagamba mu kkubo nti, laba, twambuka tugenda e Yerusaalemi, n'Omwana w'Omuntu aliweebwayo mu bakabona abakulu n'abawandiisi. Nabo balimusalira omusango okumutta, era balimuwaayo mu baamawanga okumuduulira n'okumukuba n'okumukomerera, kyokka alizuukibwa ku lunaku olwokusatu. Awo nnyina w'abaana ba Zebedaayo n'ajja gy'ali, n'abaana be n'amusinza n'abaako ky'amusaba. Yesu n'amugamba nti, oyagala ki? N'amuddamu nti, lagira abaana bange bano bombi batuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, temumanyi kye musaba? Muyinza okunywa ku kikompe nze kye ŋŋenda okunywako? Ne bamugamba nti, tuyinza. Yesu n'abagamba nti, ku kikompe kyange mulinywerako ddala, naye eky'okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo ne ku mukono gwange ogwa kkono si nze nkugaba, wabula kiweebwa abo Kitange be yakuterekera. N'abali 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda 2. Naye Yesu n'abayita bonna gy'ali n'abagamba nti, mumanyi ng'abafuzi b'amawanga babafuga, era abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Naye tekiibenga bwe kityo mu mmwe, naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe. Nga Omwana w'Obuntu bw'atajja
kuweerezebwa wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okuba ekinunulo ky'abangi. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali nga bafuluma mu Yeriko, ekibiina ekinene ne kimugoberera. Laba, abazibe b'amaaso babiri abaali batudde ku mabbali g'ekkubo bwe baawulira nti Yesu ayitawo, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, Omwana wa Dawudi, tusaasire. Ekibiina ne kibagoberera nga kigamba okusirika, naye bo ne beeyongera okwogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, Omwana wa Dawudi, tusaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'abayita n'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, amaaso gaffe gazibuke. Yesu n'abakwatira ekisa, n'akwata ku maaso gaabwe, amangu ago ne balaba, ne bamugoberera. Kitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Abooluganda, katugolokoke tuyimbe oluyimba olwokubiri, 119, Katonda yagaba eggye.
Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we yekka mugumankulu, eyazaalibwa Mwalatana omusajja Maliyamu, eyali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'ak'emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda kitaffe ayinza, naye alivaayo okukomawo okusala omusango abalamu n'abafu, okuzikiriza Omwoyo Omutukuvu, n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. N'obusika bwo. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Asala abantu abalungi. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Totuggyaako Mwoyo wo Omutukuvu. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira. omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka mulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katukakkane mu bifo byaffe tweyongere okwegayirira. Katusabe. Eno ye Sande y'okuyingira mu kiseera eky'okubonyaabonyezebwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga tujjukira Mukama ebyo bye wayitamu ku lwaffe oluvannyuma lw'okukemebwa n'okumala ennaku mu ddungu kw'osiiba obonyaabonyezebwa. Twagala okujjukira ekiseera kino mu ngeri y'enjawulo, naffe twewaayo eri Mukama batujjukira omutango ogw'omuwendo mungi gwe yatuweera. Mukama tukwebaza olw'okutwagala bw'otyo. Tukwebaza kubanga oli wa kitiibwa, oli wa buyinza, oli mugulumivu okusinga ebintu byonna, naye waleka ebitiibwa ebyo byonna n'okka ku nsi ku lw'omwana w'omuntu. Mukama twewaayo gy'oli ku lw'ekisa kyekyo, otusaasire ffe nga bwe wajja okutulokola Mukama ne mu kaseera kano otulokole mu bubi bwaffe. Mukama tukyamye okuva mu makubo g'otusobezza. Mukama tetuwadde erinnya lyo kitiibwa, tetukoze nga bwe tusaanidde. Kyetuva tujja nga twewombeeka mu maaso go. Tukusaba olw'ekisa kyo nga bwe tuwulidde nti kibeera kijja buli lunaku. Kisa kyekyo kyennyini mw'oba otusonyiyira Mukama ebibi byaffe, otulongoose mu maaso go, otukkirize era owulire okusaba kwaffe n'okwegayirira kwaffe n'okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Mukama Katonda Kitanga Ayinza byonna, tujja mu maaso go nga tuli wano akawungeezi ka leero ng'abaana bo mu nnyumba yo, nga tuwaayo Mukama ekkanisa yo mu nsi yonna. Kitange,
ensi nnyingi abantu mwe batasobola kusinza na kuweereza. Embeera nnyingi zitabuse ku lukalu lw'ensi eno, n'ekkanisa zennyini zisobeddwa. Kitange tukusaba gwoyimuke okole omulimu gwo. Katonda totulekerera nga bwe wagamba nti goberera ekigambo kyo kituukiriza, era tugenda kutuleka. Mukama Katonda tukwegayiridde ne mu kiseera kino oyimuka, oyimirirewo ku lw'abantu bo abakuweereza mu mazima. Kitange nkwegayiridde otunuulire ekkanisa yaffe mweno ensi mwe tuli, kuviira ddala ku babishopu abagitwala, ba Archbishop we Canterbury ne York, Bishop we Southwark Christopher, Bishop we Croydon Jonathan, Rosemary, Archdeacon Area Dean Mother Joyce, ne tutuuka wano mu kkanisa yaffe. Mukama, tukwegayiridde Kitange, gwe omanyi era w'otegeka buli mbeera. Tumanyi nti tuyingirira ekiseera eky'obutabeera na musumba wano, naye tukusaba Mukama gw'otuleere. Mukama, tukusaba ebeere nga ye nteekateekaayo ey'enkomeredde okutufunira Ayi Mukama omusumba oyo yennyini gwe gw'oyagala atusumbe. Tukukwasa Ayi Mukama Katonda ekkanisa yaffe mu kiseera ekyo kyonna kye tunaamala. Oyongere okutulabirira Mukama, oginyweze gwe oba okola omulimu, kubanga abaana b'abantu tebalina kye basobola kukola nga gwe tokikoze. Mukama, beera wamu naffe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Mukama Katonda ow'amaanyi, twongera okujja mu maaso go nga tuleeta ensi zonna n'abantu bonna abazirimu. Singira ddala Ayi Mukama, tuleeta abafuzi abatutwala wano we tuli mu Bungereza. Tujjukira Kabaka waffe King Charles III nga yeeteekateekera amatikkira ate nga akulira ekkanisa yo. Kitange, tukwegayirira obeerewo ngeri ey'enjawulo okumujjukiza obuvunaanyizibwa bw'omuwadde okuleeta emirembe mu nsi yonna n'okutebenkeza ekkanisa yo n'okunyweza obuweereza bwo n'obwakabaka bw'omu nsi muno. Kitange, tusabira Prime Minister Rishi Sunak, tusabira Parliament, tusabira abakulembeze bonna mu bitundu mu local authorities. Mukama, bakole mu mazima ne mu bwenkanya okutuusa obuweereza ku bantu bo bonna gye bali, naddala abo abatafuna bwenkanya n'abawulira nti tebalina mazima gabaweereddwa. Ekiseera kino tuleeta ethnic minorities buli wamu we bali, abantu naddala abaddugavu baffe. Kitange, otutuuseeko mu kisa kyo obwenkanya okuva mu eno ensi gye watutuma gwe watugamba nti Mukama tugende mu nsi zonna ate ozituwe. Tusaba Ayi Mukama otuwe ebyo byonna byonna bye twetaaga nga tuli mu eno ensi. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kitange, tetulema kuleeta Uganda ensi yaffe mu maaso go. Katukukwasa Ayi Mukama Katonda abantu bo bonna abali mu Uganda, embeera zonna ze bayitamu. Ayi Mukama, tukusaba oleete emirembe mu Uganda. Kitange, malawo obugugumvu, malawo embeera embi Ayi Mukama Katonda ez'obwanvu, ez'endwadde ezitaliiko madaggala mu malwaliro, ez'okufa okuteeyagaliddwa, ez'obutemu. Ayi Kitange, n'ez'obukulembeze. Tukukwasa ensi yaffe Uganda Mukama, gwe afuga nga bwe wanunula abaana ba Isirayiri okumala emyaka 40.
naffe otununule Mukama. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Ayi Mukama, twongera okujja gy'oli nga tuleeta abalwadde mu masekkati gaffe. Mukama, betumanyi ne betutamanyi nga balina okukosebwa kwa buli ngeri, abali awaka nga tebasobodde nakujja kusaba olw'okubanga embeera si nnungi, endwadde ez'omwoyo n'ez'omubiri. Kitange, tukwegayiridde, gwe yatambula ng'awonya, na kaakano Mukama awonya abaana bo, buli omu mukwate awo wennyini awamuluma, omuwonye Kitange. Mukama, tusabira abasawo bonna abajjanjaba abantu baffe. Kitange, obawe amagezi era obayitemu okukola omulimu gwo gw'okuwonya. Tusabira abali mu mbeera ey'obweraliikirivu eya buli ngeri, abaviiriddwako abantu baabwe, abaviiriddwako ebintu byabwe, abalwazizza abantu baabwe. Mukama Katonda Kitange, mu kiseera kino twagala okujjukira mu Kkanisa yaffe munnaffe Harriet Kateregga eyaviiriddwako taata w'abaana Omwami Charles Kyazze. Tusaba Mukama omutunuulire n'omwana Makula g'akulabako, bakwateko Mukama omukono, n'abaana ba Mwami Kyazze bonna gye bali ne famire ye yonna. Mukama Katonda ozzeewo essuubi awavudde essuubi, wabadde agabirira ogabirirewo, era n'enteekateeka zonna ez'okumuzaayo Mukama tuziteeka mu mikono gyo. Kitange, tujjukira ne bannaffe bonna abalala abafiiriddwa, sisita waffe Robin Ababirye yafiiriddwa Uganda we Uganda, n'abo bonna abafiiriddwa mu community yaffe wano. Kitange, okufa kuyitiridde. Mukama Katonda, teekawo ekisa kyo, owangaaza abaana bo nga bwe wawangaaza ba Ibrahim. Mukama, obawonye endwadde era obatangire eri omulabe Sitaani. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Kitange, abali wano bonna Mukama tuzze mu maaso go, ffenna tulina ebyetaago byaffe ebya buli ngeri, buli omu ayi Mukama gw'omanyi ekiri mu mutima gwe. Mukama, sisinkana buli kinoomu waali kaakano, owulire ayi Mukama, era oddemu okukaaba kwabwe n'okukoola kwabwe n'okusaba kwabwe awamu n'okwebaza kwabwe. Mukama, kkiriza ssaddaaka ze tuwaayo, era ayi Mukama, nga tugenda okuyingira mu Ssabbiiti entukuvu ewiiki ejja, otuteeketeeke okumanya nti ojja okutuula mu mitima gyaffe ofuge. Mukama, tuwaayo wiiki eno yonna nga tukola emirimu gyaffe, ayi Mukama, ogiteekeko omukisa gwo. Abatalina mirimu Mukama, obanguyizeeko okubafunira emirimu, ate obafunire egyo gyennyini gy'obateeketeekedde, ogabirire abantu baffe, famire zaffe n'Ekkanisa yaffe. Ebyo byonna tubisabye ku lw'obuyinza bw'Omwana wo mu Yeekaalu Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, tugenda kugolokoka tuyimba oluyimba nga tweteekerateekera okuwulira ekigambo ekigenda okutubuulirwa Mwami William Sekubunga. Ndowooza Mwami William Sekubunga takyali new kid on the block. Luli ab'e-Uganda bagamba nti yatukuba akavvulu, agenda tuddamu. Ssebo, twasiima nnyo okubuulira okwaluli, era abantu ba Katonda beeteefuteefu. Mukama musaba agonze emitima gyabwe, aggule amatu gaabwe basobole okuwulira ekigambo ekirungi Mukama kyakutadde ku mwoyo. Katugolokoke tuyimba oluyimba namba 777, bwe ndowooza omusaalaba.
Kale twewombeke tusabemu. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, ebigambo bino bye tugenda okuwulira leero, ayi Mukama, by'otadde mu kamwa kange, ayi Mukama, obiteeke ku mitima y'Abakristaayo bo abali wano olwaleero, bibeere ng'emmere egenda okubavujjirira ku mitima gyabwe. Ebyo byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale kambasabe mutuuleko abooluganda. Bannange kambaanirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwebale nnyo okutambula n'omutimbike gendo okujja nate tusabeko tumutendereze Mukama waffe. Njagala nate okusooka mbasaasire olw'okuviibwako omuganda waffe, mukwano gwaffe, taata waffe, abangi gwe mbadde mumanyi, mwami Kyazze, eyatuvuddeko n'atambula olugendo ffenna lwe tulindiridde okutambula. Katwongere okumussa mu ssaala zaffe, Mukama amutambuze bulungi, nate naffe okutwongera okutuwa essuubi nti ku lunaku olwo tulibeera ffenna nga tujaguza. Kale ebigambo bye ŋŋenda okubabuulira leero bigenda kusinga kwesigamiza ku bitundu byaffe ebyo bye tuwulidde olwaleero. Nga sinnagenda wala, ngenda kusooka mbaweeyo amawulire agaafulumidde ku Lwokubiri nga twabadde 22 mu lupapula lwa Jordan News. Olupapula lwa Jordan News n'olwa Christian News 24 olukubibwa mu Isirayiri. Empapula ezo zaafulumye zaabaddeko omutwe ogwabadde gugamba nti 2 Knesset members propose law banning spread of Christianity in Israel. Muyinza okuba mwagawuliddeko amawulire ago, naye olw'okubanga nagambye nja kugabasomera, naye olw'okubeera nti ekkanisa yaffe ya Luganda, nagambye kangavundule mu Luganda nga basomere mu Luganda, era ngenda kubasomera amawulire ago mu Luganda. Naye simanyi nnyo kusoma amawulire mu Luganda, kale bwe mba nsoma eddoboozi yaabwe litaba ddungi erisoma amawulire mu Luganda, gwe kubamu akafaananyi nti Zambaali Bulasio yagasoma oba Wamala Balunabba. Bw'oba tomanyi bakulu abo, buuza akulinaanye omugambe nti abo bayogerako be baani, ajja bakubuulira. Amawulire ago gaagenze bwe gati: ababaka babiri mu kibiina kya Isirayiri ekya paalimenti kye bayita Kineti baaleese ebbago erigenda okuwera kaweefube yenna ow'okubunyisa Obukristaayo mu nsi ya Kristo mwe yazaalibwa. Ebbago lino eryaleeteddwa ng'ebula mbale okutuuka ku Sande ey'okunyeenya amatabi n'okuyitako, be bayita Passover, ennaku enkulu 2 mu kalenda y'Abakristaayo, litiisizza abamenya amateeka okusibwa okusinziira ku mukutu ogwo ogwa Jordan News. Etteeka lino litegekeddwa lyakuwera kaweefube yenna ow'abantu ab'enzikiriza emu
abaagala mu ngeri yonna okukubaganya ebirowoozo oba okugezaako okusikiriza abagoberezi b'enzikiriza endala okulowooza ku ky'okukyusa enzikiriza zaabwe ez'eddiini eziriwo kati okusinziira ku mukutu guno. Ebbago lino likwata ku bantu abalina emboozi ez'omwoyo z'Abayisirayiri ab'eddiini yonna, era ekibonerezo eky'okumenya etteeka lino bwe linaaba liyisiddwa kyakusibwa omwaka gumu, era singa emboozi oba omwana omuto gw'oba ogezezzaako okukyusa emyaka 2. Ebbago lino lyayanjuddwa wiiki ewedde ababaka Moshi Gafini ne Yakovu Asha, Abayudaaya abayitirivu mu kibiina kya United Torah Judaism ekirimu ebifo 7 ku 120 mu Kineeti eriwo kati. Ndowooza kankoma. Amawulire ago mugawulidde. Abatuuse ku mikutu egya intaneti bwe baagakutteeko ne batandika okutusoomooza Abakristaayo. Ne bagamba mulabye ne gwe mugoberera Yesu Kristo eri gye baakola ki gye baganda be gye bamuzaala bamwegaanye, era baagambye singa baawo omuntu yenna abuulira enjiri eyo baakusibwa. Kaakati bwe navudde ne ntandika okulowooza ku wiiki eno, ye wiiki mu kusiiba gye tubaddemu gye twandiise mu Lungereza tugiyita business end. Kati tutanze okwetegekera okujjukira okukwatibwa n'okukomererwa ku musaalaba kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era tutandise okwetegeka okuyingira mu wiiki eyo entukuvu. Mukama waffe bwe yali nga atuuse okuyingira mu wiiki eno yatandika okwetegeka. Kaakati nga sinnagenda wala, njagala nsooke mbatunuzeeko mu kitundu kye tusoose okusoma eky'okukungubaga. Ekitabo kino eky'okukungubaga kyawandiikibwa Nnabbi Yeremiya. Nnabbi Yeremiya yakiwandiika emyaka 568 nga Yesu tannajja. Era ekitabo kino eky'okukungubaga yakiwandiika ng'akungubagira Katonda olwali biguddewo mu Isirayiri ne Yuda, kuba byali bisaanyiziddwawo Ababbuloniya. Era bannabbi abasinga obungi be mumanyi nga Nnabbi Daniel, Nnabbi Ezekiel, baawandiika ebitabo byabwe ebyosome bya Daniel ne Ezekiel, baabiwandiikira mu buwaŋŋanguse ng'Ababbuloniya bamaze okuwamba Yuda ne Yerusaalemi, nga babisaanyizzaawo, nga bataddewo Katonda waabwe gwe basinza. Nga Katonda gwe bamanyi, Katonda omu, nga baamuggyeewo. Abababirooni abo, nzijukira oba ojjukira omuyimbi omu Kamiliyoni yayimbako oluyimba lwe twakyakalirangako ennyo lwagamba nti Abababirooni bakaayi. Oba mulujjukira, yali aluggyaawo ng'Abababirooni kasita bajja ne basaanyaawo Yerusaalemi ne yeekaalu ya Mukama Katonda ne bagimenya. Kati Yeremiya bwe yasinziira okuwandiika, ng'awandiika ekitabo kino ng'akungubagira Mukama Katonda, ng'amugamba nti omuntu gwe waleeta, era olaba onooba osoma okukungubaga kuno kulimu essuula 5 ezo, ng'akungubagira ng'agamba Mukama Katonda, watusuubiza kabaka omubeezi agenda okujja azzeewo obwakabaka bwe, tuddemu mu mirembe gye watusuubiza. Naye
nga tajja emyaka 568 nga Yesu tannajja. Yeremiya wawandiikira ekitabo kino eky'okukungubaga. Kale kyova olaba nti bwe tuba tulindirira Mukama waffe Yesu bwe yatusuubiza, temuterebuka. Ebintu tebitambula ku sipiidi nga bwe wandisuubidde. Naye obubonero bubaawo, kubanga Yeremiya yabawa obubonero obulaga bonna n'abuwandika mu kukungubaga ng'alaga Mukama Yesu bw'alikola ki? Bw'agenda okujja, kabaka agenda kutukola ki? Okututaasa. Era okukungubaga kuno kutuyigiriza ki? Okukungubaga kulaga Yesu omunaku ow'enkomerero, kubanga bwe kiri mu kitabo ky'okukungubaga kino bagamba Yesu ye munaku ow'enkomerero. Bw'agamba oyo omunaku alijja ow'enkomerero, agenda okwetikka obunaku bwaffe bwonna. Bw'obeera nga obuyinike bwonna bw'olina, bwe tugamba bukwate obuteeke ku Yesu. Kubanga Yesu wano Yeremiya we yatandikira okumulaga ng'ayeegayirira Mukama Katonda amugamba tuleetere oyo gwe watusuubiza omunaku owaki? Ow'enkomerero. Tuve mu buyinike bwonna. Yerusaalemu bwe yalimu ne Yuda mu biseera ebyo. Kale kwe kulindirira kuno kwe tulimu kati, kwe tutandise okulaba nga twetegeka okujjukira olunaku olwo Mukama waffe Yesu lwe yakola ki? Lwe yakwatibwa. Amawulire mugawulidde agabaddewo ag'omwami ono ebbago lye yaleese mu paaliyamenti baliteeseeko. Bw'osoma okwongera bwe munaaba mwagadde okwongera okuganoonya kwegali ku intaneti ojja gafuna ogasome. Kiraga nti si gwe mulundi gwe ogusoose okuleeta ebbago bwe liti omwami oyo ne munne. Gagamba nti buli lwe baabalonda, kuba guno gwe mulundi gwe bazzeemu okubalonda gwa kusatu, naye bagamba buli lwe babalonda nga baleetayo ebbago erikwatagana n'okutulugunya abakristaayo. Naye bagamba nti buli lwe baliteekayo mu kineti mu paaliyamenti ya Isirayiri terina gye liraga, baligoba ne likomaawo. Naye tuddeyo emabega mu kaseera kano ke tugenda okujjukira kati aka Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomawo. Matayo we tusomye agambye atya? Yesu bwe yali ng'ayambuka okugenda e Yerusaalemi n'atwala abayigiza be 12 mu kyama. Bwe yavaayo yabatwala ki? Kati awo y'embeera eyaliwo, yali tasobola kumala gatambula n'agenda. Kuba ne bwe yali mu biseera ebyo, ebitundu bye tubadde tujja otusome emabega mubazze mu biraba, nga buli lwabadde akuba olukuŋŋaana wabeerawo abawandiisi n'abakwasisa amateeka bawulirize by'ayogera. Era nzijukira wiiki ezaggwa, ndowooza yali wiiki ey'okubiri mu kusiiba, wawulira abawandiisi bano nga beemulugunya nga bagamba naye ono ddala alya n'abanaku n'abalema bonna n'abaleeta n'abatuuza wamu n'ababuulira ng'amenya amateeka. Kati amateeka ago gonna baali bamaze okukola ki? Okukola ddoozi ye, nga bamaze okugikwasa eyali abafuga mu biseera ebyo, nga bagamba nti omusajja ono alina omusango, amenya amateeka. N'olwekyo tusaba aleetebwe awozesebwe. Naye ye Mukama waffe Yesu bwe yagenda okusiiba, yagenda okwetegeka ku bino byonna ebyali bigenda omukolebwako, kuba yali ng'abimanyi.
nti bagenda kumukwata bamuwozese era bamukomerere ku musaalaba. Kaakati awo okumukomerera ku musaalaba abasinga we tugenda ne tukoma ne tugamba baamukomerera ku musaalaba, baamukwata. Naye waliwo mu University ya America emu nabadde nnoonya nasoma article naye professor eyakola research ne sigifuna kuba mubuulira eyakola research okulaga okukomererwa ku musaalaba kwali kutya. Era mu article eyo yalagira ddala kyekyaliwo nga bakukomeredde ku musaalaba. Okukomererwa ku musaalaba, ngenda ku paraphrase nga ngenda kwogera ebyali mu article eyo, sigenda kugisoma nga bwe yabadde, naye yagamba bw'ati. Yasooka n'akukompeyalinga n'akugeraageranya n'okutta abantu abaali basaliddwa ogw'okuttibwa, katugambe mu biseera bino n'ebiseera ebyaddako, kubanga omuntu bw'asalibwa ogw'okuttibwa waliwo emirundi enga 4 oba 5 gye basobola okukuttamu. Ogusooka waliwo bagamba nti bamutadde kalabba. Akalabba ndowooza we bagendera ne bakuyimiriza ne baleeta ennyondo ne kuba omulundi gumu n'ofa. Si kyekyo towulira bulumi. Oyo bagamba nti bamuyimbyemu omugwa era bakusibamu omugwa ne batawa oyimiridde n'ogwayo omugwa ne gukusala neeka omulundi gumu n'ofa. Toli bulumi. Mu Amerika kati enkozesa gye bakolera okutta abantu, kuba etteeka ly'okutta bwe baba bakusalidde ogw'okufa mu Amerika bakyalina death penalty. Bakola lethal injection, bakukuba empiso zibanga 5, basooka ne bakukuba esooka. Eyo ye kuparalyze nga toddamu okuwulira kintu kyonna. Ne bakukuba endala ne bakukuba endala, bwe batuukira okukukuba esembayo ekutta nga tokyawulira. Mu nzita zino zonna mpozi waliwo enzita endala bannaffe abawano gye bakozesanga bw'oba wagendako mu ttawa, oba mulimu abaakolako ku ttuwa mu ttawa, bakuyisaamu engeri gye baakusaliranga omusango ne bakutwala mu ttawa, ku ttawa bridge. Actually baakuttiranga mu ttawa, naye ku ttawa bridge bwe baamalanga okutta ne bakusalako omutwe ne bagusiba ku muti ne bagutwala ku ttawa bridge ne baguteeka awo abantu bakulabe. Naye era nabo baakozesanga omusajja waabwe kijambiya eyakutemangako omutwe omulundi gumu bwe pu ne gugwa wali, towulira bulumi. Naye Yesu yasalibwa musango gwa kuwanikibwa ku musaalaba. Kati professor oli bwe yali asitadde nga yagamba okukuwanika ku musaalaba, ekigendererwa ky'okuwanika ku musaalaba tekyabanga kukutta mangu. Baakuwanikanga ku musaalaba naye ng'ekigendererwa ofe mpola nnyo 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 nnyo, ng'oyinza n'okumalawo olunaku nga tonnafa naye ng'okyali ku musaalaba okwo. Era yawandiika nga nnyonnyola feezi z'oyitamu okuva lwe bakuwanise ku musaalaba. Ate si ekyo kyokka, baakukunguzanga okujja mu kibuga ng'ogwetisse n'otambula n'ogutwala we baguwanikiranga. Kati awo ne bakukwata ne bakukomerera ku musaalaba okwo, naye nga oyinza okumalawo olunaku lulamba nga tofudde. Era kigambibwa nti Yesu yamalako ku musaalaba okwo essaawa 3 n'afa, kubanga kyali kyawandiikibwa mu byawandiikibwa, buli kimu kyali kyakolebwa mu nnaku 3, nga ne mu ntaana ajja kumalamu ennaku 3 azuukire. Bwe yali nga Yesu Kristo tannajja, abantu bonna abaakolanga ensobi, bwe baakolanga ensobi ezo nga be bakwatibwako
nga bwe yali yagabakwasa bw'atyo n'asalawo okusaanyaawo Yerusaalemi ne bannabbi bonna abaagirimu bonna ne bawaŋŋanguka ne bagenda mu buwaŋŋanguse. Bw'onoosoma mu kitabo kya Ezekiel ojja kulaba nga akaabira Mukama Katonda amugamba onootutaasa ddi tuddeyo mu nsi yaffe gye watusuubiza, tuve mu buwaŋŋanguse gye tuli. Kale abooluganda, nga tweteekerateekera okuyingira mu lunaku lwo mu wiiki entukuvu, kye njagadde okubabuulira nti wadde waliwo okunyigirizibwa, waliwo okusoomozebwa, tetujja birowoozo byaffe ku Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeere nga tukwata ebizibu byaffe byonna nga tubiteeka ku bigere bye, era nga bwe tugenda okuyingira mu wiiki eyo entukuvu tutuuke n'okuserebuleetinga amazuukira ge. Ekikulu kyonna kye tulina okujjukiramu lwaki ekyo kyaliwo, nti obweraliikirivu, okubonaabona, yabikwata n'abiteeka ku musaalaba era ffe tufune emirembe. Kale abooluganda, mbaagaliza emirembe egya Kristo emirungi, era mbaagaliza mutambule bulungi, mutuuke ku mazaalibwa ge, era mubeere n'essanyu ate n'essuubi ku mazaalibwa ge. Mukama abeere nammwe. Ssebo mwami Sekubunga, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege olugambo ekirungi. Amawulire nno bw'obadde ogenda gasoma, mbale ndowooza ogenda gasoma nga muzungukkanga. Nze ne maama Kalungi ffe tumanyi muzungukkanga, agasomanga n'aganyumisa. Naye tweyanzizza nnyo ssebo, tweyanzeege. Abooluganda, katugolokoke nga tugenda okuwaayo ebirabo, tuyimbe oluyimba 171 omusumba wange Mukama. Abasobola nga baagala kuweesaayo kaadi, akuuma kaffe kakola, Mwami Mutumba ajja tuyamba okulaga engeri gye kakola. Katugolokoke abooluganda.
tutuule mu bifo byaffe tuwulire obubaka okuva eri omukubiriza. Abakristaayo mwenna tubasanyukidde. Abalala tebasobodde kujja beerabidde okukyusa essaawa. Era abamu abatuuse leeti mubasonyiwe kwerabira kukyusa ssaawa. Naye katulooze omwezi ogunaddako essaawa bajja kubanga bazitereezezza. Abakristaayo mwenna n'abagenyi baffe n'abali ku Zoom oba ku mutimbagano tubasanyukidde. Mwebale nnyo okutambula mu budde buno obw'empewo ate obw'enkuba. Bakulisaayo nnyo bannange abakyala, mwebale nnyo nnyo nnyo. Team leader Omukungu Kalungi Primrose ne ttiimu mwebale. Omukyala Mukiibi, omukubiriza, Were Omukungu, mwebale nnyo, mwebalidde ddala. Mwe mwenna abawaayo obuyambi tubeebaza. Abaakola emirimu egy'enjawulo mwenna tubeebaza. Abaatufumbira emmere tubeebaza. Abaava mu makanisa amalala gonna tubeebaza. Kino tekibeerangawo, kibadde kirudde okulabika okugatta amadiini gonna ne gajja abakyala ne bakolera wamu. Abaami mufunye ekyokulabirako, kale bwe muba muliddako mujja kufayitinga nnyo okulaba nti musinga abakyala. Mwebale nnyo. Ate abaami tubeebaza obuyambi bwe mwaweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanyukirako nnyo abo abafunye essanyu mu mwezi guno, essanyu ery'enjawulo buli muntu. Ate tusaasira abo abalwadde, abali awaka, abali mu malwaliro, abalumizibwa mu ngeri ez'enjawulo. Mukama abawe obugumu n'okubajjanjaba obulungi bawone. Tusaasira nnyo abo abafiiriddwa. Tusaasira Harriet Kateregga Omumbejja eyafiiriddwa ne famire y'omwami Charles Kyaze, mwenna abasinga mumumanyi, abadde akolera nnyo community. Kati olwaleero ku ssaawa 12 eriyo olumbe ku Power Center Church 238 to 240 London Road, Mitcham. Ali mba mwagala ebiddirira munambuuza. Era twebaza n'abo bonna bannange ababadde mu lumbe eggulo. Twebaza n'abo abaliyo ku Lwokutaano era n'abawaayo amabugo n'abasuubiza. Kale abasuubiza nabo babalindiridde. Tusaasira n'abo bonna Uganda amanya agamu ge nafunyeeko abafiiriddwa. Waliwo omwami James Serubula Cambridge yatufuddeko kitalo nnyo. Gertrude Semmambo mu East London naye bw'atyo. Ne Norman Kibirige Forest Hill naye yatufuddeko. Kale eriyo n'omukyala naye alinnya lye sirifunye eyafudde ng'azaala. N'abalala gye bali. Tubasaasidde nnyo abafiiriddwa. Mukama abakumye. Ne Robina omulongo babirye naawe nakategeera nti wakafiirwa mwannyoko e Uganda.
tukusaasidde nnyo. Mukama akukumye. Bino kwe kuwaayo ebirabo mu February omwaka guno, ebirabo £83 pence 92, obweyamo £385. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye twetaagako okwongeza ku bannange okusobola okuddukanya emirimu gy'Ekkanisa obulungi. Kati waliwo aba birthdays. Kali omukungu olina omukisa ndowooza oliwo wekka bajja kuyimbirayo. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'aba bebi baffe bano. Simanyi tulina basatu oba tulina babiri? Okay. Kuba tuyinza okugamba nti babiri ng'ate n'owookusatu kwali. Mukama tukwebaza olw'aba bebi baffe bano b'owadde ekisa ky'obulamu. Ffenna tuteeka omukono gye bali bannange. B'owadde ekisa ky'obulamu, b'owadde ekisa kya buli kintu mu nsi muno. Mukama tubawonga mu linnya lyo, tubaleeta mu maaso go, tuleeta famire zaabwe mu maaso go. Obawa omukisa, obalabirire, obanguyize buli kintu mu bulamu bwabwe. Ebyo byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era bwe muva wano batuleetedde keeke mukolo. Kaakati mbataddemu ako musanyukemuko kubanga kufiirwa kubadde kuyitiridde. Twebaza kwaya yaffe bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muli batono naye muyimbye bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulanga ssebo naawe weebale. Ababuulizi baffe olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leero njagala tuyite mu bwangu, njagala tulabe nti tumala ku biseera kubanga ennaku zino tubadde tuimprovinze nnyo. Akati nga ngenda okumaliriza, ngenda okuyita omukubiriza w'oluzungu omukungu Janet Mukiibi abaweyo akagambo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagaliza wiiki ennungi n'omwezi ogujja sigmazaalibwa naye amazuukira gabagendere bulungi. Amiina. Neyanziza neyanziga omukubiriza. Nange ntwala omukisa guno okubaaniriza mwenna mu nnyumba ya Mukama kawungezi ka leero. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Njagala okugezaako okuyita mu bwangu, okuyita mu bintu bitonotono. Emiridde wano akawungezi ka leero nga church warden wa parish eno. Okwogerako gye muli ku bigambo bitonotono 12 naye nga bikulu nnyo mu parish yaffe. Kansooke okwebaza Mukama kubanga tugenda ekisiibo tukimalako, tugenda okuyingira mu Ssabbiiti entukuvu wiiki ejja. Tulina enteekateeka entonotono mu Kkanisa wano, sorry si ntono naye nnyingi, ezibeerawo mu Ssabbiiti entukuvu. Tumanyi nti ffe Luganda leero tukomye okusaba naye ate wajja kubaawo okusaba kwa mirundi mingiko. Mwenna tubasaba mubeerewo mu kusaba okwo. Okusookera ddala Sunday ejja Palm Sunday tujja kuba n'okunyeenya amatabi wano, era wategekeddwawo service eya passion narrative nga service ejja kubeera nga etambuzibwa mu drama owa passion, the passion of Christ. Ate ku Lwokuna akawungeezi ng'ennaku z'omwezi 6 ku Lwokuna ku ssaawa 1:30 ey'akawungeezi tujja kubeerawo n'okusaba
okwa Moldy Thursday okwokunaaza ebigere. Kale musabibwa okujja munaabe ku bigere, muyinza okuba nga muludde okunaaba ebigere, mujje munaabe ebigere ku olwo mu ngeri entuufu. Ssaawa emu n'ekitundu okunaaba ebigere kujja kuba kwa ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi. Okusaba okudda kujja kubeerawo ku Good Friday nga 7 April ku ssaawa 6 ez'emisana. Good Friday ejja kuba bank holiday ffenna gye tuli, so buli omu bw'aba asobodde okujja. Ate era n'eyo service ejja kubeera dramatized nga tulaba okufa okwatibwa kwa Yesu. Ku Sunday nga 9 April ye Easter Sunday, wajja kubaawo okusaba okwa Easter ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kujja kubaamu n'okubatiza era mwanirizibwa okujja mu kusaba okwo. Kati Sunday eyo nga 9 ku Easter, omusumba waffe Reverend James lwasembayo okusabisa mu kkanisa wano atusiibule. Ekimu ku binsinze okunyimiriza wano kwe kubategeeza nti njogedde ne Reverend James leero, nansaba okwogerako gye muli okubategeeza nti olwaleero ye Sunday ey'Oluganda esembyeyo okusaba nga tannagenda. Abadde agala nnyo okubeera naffe akawungeezi ka leero, naye afunye ebimuguddeko n'atasobola. N'aŋŋamba mbagambe ebigambo bino ku lulwe. Agambye nti Ekkanisa y'Oluganda ekiseera kyamaze ng'ali wano agirabye nga erina omusingi mugumu nnyo era nga y'emu ku missions ezisinga obukulu mu parish eno. Abasabye nti ekiseera kye tugenda okubeeramu nga tetulina musumba, muleme okuggwaamu amaanyi, naye mweyongere okwenyweza, naye okusinga byonna mukolerere obumu n'okwegatta ne service zonna ez'omu kkanisa. Era ndowooza abadde ategeeza 10 o'clock service. Agambye ekyo kijja kuyamba nnyo okuba nga tusobola okubeera ku forefront mu planning y'omusumba addako, bw'anaatusanga nga tuli baggumivu nga tukolera wamu. N'olwekyo nsaba obbakubirizaayo mu ngeri ey'enjawulo nti twongeremu obujjumbize mu kubeera mu nteekateeka za service enkulu ey'okumakya. Twongere okusaba ku makya buli asobola. Ate tujja kubeera n'okulonda kw'olukiiko lw'ekkanisa nga 14 May. Tutandike kati okuteekateeka okuba nga tubeera ku lukiiko olwo. Olukiiko olwo lugenda kubeera lukulu nnyo mu kiseera kye tugendamu nga tetulina musumba. Church wardens tujja kuba n'omulimu munene nnyo era tusaba okutusabira n'okutuwagira mu ngeri ey'amaanyi ennyo, kubanga ekiseera eky'obutaba na musumba tujja kuba tulina obuvunaanyizibwa bwonna obubadde bukozesa omusumba bw'abadde nabo okumakinga sure nti tulina abalabi abasumba abatusumba wano ate lwe batabaddeewo okusabisa. N'olwekyo buli omu asobola okuba nti yeenyigiramu mu kuyamba okulaba nti tunaba tuddukanya emirimu gy'ekkanisa wamu, tumusaba n'ekisa abeerewo. Ekiseera kye tugenda okuyingiramu kye bayita interregnum kigenda okutandika nga nnaku z'omwezi 9. Tusuubira nti kijja kumala ebbanga nga lya myezi 18. Lwaki? Kubanga omusumba bw'avaawo ekkanisa erina emitendera gy'eyitamu okufuna omusumba omupya. Gibeera miwanvuko. Waliwo ekiseera kye bayita eky'okweteekateeka n'ekya reflection.
ne dayosisi yennyini okubanga reflecting okulaba omusumba omutuufu ow'obusumba buno. Tugenda kuyingira mu process gye tuyita consultation. Ina enkya nga bawadde meeting ne archdeacon okutandika process eno. Tuyina okuzimba profile eya parish yaffe. Now Oluganda wano wensaba okubeegayirira. Tujja kwetaaga profile eya mission eno ey'Ekkanisa y'Oluganda eneetuula mu profile ya parish. So nsaba eyaffe tugikoleko nga bukyali. Ekiseera kya consultation kijja kuba kitwetaagisa okuba nga tuteekamu ebirowoozo byaffe. Kiki kye twagala okulaba mu parish yaffe etambuzibwa etya, musumba kika ki anaasobola ogitambuza. Ebintu bye tunaateeka mu profile bye bijja okuvaako okulonda omusumba mu interview process bw'eneetandika. Era interview process bw'etuuka, bawadde ne batuula ku kakiiko akasookera ddala okutunuulira abasumba bonna abazze, okuba scrutinizing, ne tujjamu tugaa nti oyo bayinza okusobola okuba nga batukola ki, bajja tuvuga bulungi. So tujja kusaba ebirowoozo byammwe, naye okusinga byonna nsaba abakulembeze okuba nga tuwandika profile gye tunaaba nga tuteeka mu profile ennene ey'Ekkanisa. Ndowooza ebyo mu bimpimpi bye mbadde njagala okubagamba. Ngenda kusaba nti bwe nabeera mu hall enkya nga tugenda okusisinkana archdeacon, twasabiddwa okubeera n'ebiteeso bye tumuwa ku kiseera kye tugenda okuyingiramu. Omuntu yenna alinayo ekirowoozo ky'ayagala okumpa kye nsobola okugamba archdeacon enkya, nja kusaba ontuukirire ekimpe. Ntegeddeko nti ttiimu Yokana yeweerezza olwaleero. Ate ttiimu Yokana efumba emmere ewooma. Kale bannange bwe muva wano mugende mu hall mulye ku kye bayita emmere. Mukama abawe nnyo omukisa. Katugolokoke tufune omukisa n'oluvannyuma tumalirize okusinza kwaffe. Mukama atuwa omukisa, atutangire eri obubi bwonna, era atukuumire mu bulamu obutaggwaawo. Mugende mu mirembe gya Kristo. Amiina. Katuyimbe oluyimba 225 gw'ekibuga kya Katonda nga bwe tumaliriza okusinza kwaffe okwaleero.